Uganda bawangalya mu bitundu eby'ekisaasi. Ameefuga ag'omulundi ogw'enkaaga mu ogumu bagakuzizza na kwetaba mu mpaka ez'okuvuga obugaali. Empaka zino zeetabiddwamu abavuzi abasoba mu 7 okuli n'abavugira ku mutendero gwa waggulu mu Uganda era nga zisimbuddwa Meya w'e Nakawa Paul Mugambe. Navuganga Fuluwero 16 enanga 5 mukakasana ali muvuzi wa bugaali omuntu atavuganga kagaali betabitegeera. Zitegekeddwa Chocho Foundation eyatandikibwawo gye buvuddeko ng'essira esinga kuliteeka ku bavubuka naddala abakazi okwetumbula nga bayita mu by'emizannyo n'ebyemikono. Ffe nga Chocho Sports Foundation tugezaako okukwata ne ku byobulamu ne ku environment nti obugaali buyamba okureducinga omukka oguva mu mmotoka batya tyesinga Rwanda zagezaako okuteekawo omuzannyo guno gw'obugaali at least mu mwezi ng'abantu bonna bakozesa akagaali okulaba nti emmotoka zino tezireeta nnyo mukoogo nti ziwumbula mukola olunaku kinene nnyo kyekikola mu bulamu bwa muntu. Empaka zeetoolodde kilomita 26 mu bifo okuli Kulambiro, Kyanja, Bukoto, Kisaasi, Tuba ne Kisaasi Central. National team ya Uganda Cycling ekindese mu leesi ya leero olw'okuba nti nze nagiwangula omwaka oguwedde sekinkomeza okulaba nga ndi fedinga title yange. Nzize ebbanga ddene nga ntraininga naye nange njagadde nzije neetabeko mu mpaka ne checking ennimiridde ntya so that omukisa nange ogujja okutwala abantu mu Olympics gunsanga ndi redde. Namanya nti nno we mbanze nsazeewo okuziwummula kitegeeza nsobola okutumbula ebitone by'abavubuka mu kitundu kyange empangalira. Nsinze nnyo sirotika mbavuzi b'oku kyalo tube nga kilabu yaffe mu kitundu ekulaakulana ssebo n'okugenda mu maaso. Ggaali zino zibeerawo buli ku independence ng'ennaku z'omwezi 9 ogw'Ekkumi ogatta ku bijjaguzo by'eggwanga Uganda. Omulamu omukulu ennyo oguliwo ebyobulamu mu bavubuka nga tuyita mu sports. Empaka ez'ekikula kino wansi wa Chocho Foundation zizze zivuganyizibwa okumala emyaka 10 mu mizannyo egy'enjawulo omuli ebikonde, okubaka n'omupiira ogw'ebigere.